genda kunomya obulamu genda buntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Lwaki aganoonyeza kufa bala tebaliyo? Abalala tebaliyo, lwaki yali aganoonyeza kufa? Waayo ggwe. Lwaki obeereyo ng'otutabula? Olwaleero tutandikiddewo omukozi wa Baba TV Gamubugumi wasisinkanye Alien Skin kyokka nga bulijjo wabeera ku TV abeera amuvuma neera ng'amuyisaamu eggaali ate nga n'omukozi wa TV yenga leero gonna g'abakozi ba TV omukozi wa TV ate neera nga TikToker Pheobe ebibye biteredde anti bamusabye obufumbo nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange SMX wo batusubscribing nga ngenda kusaba mbyo subscribing wantu bane updates buli lunaku buli kiseera story wejira wetugikolera singa okubeera ekikunti stories after ziconverting and zibeera nga ziwoka datawo aleme kubeera nga agenda mu njika nkusaba subscribing onyigene ku notification bere ebisigadde obitulekere. Yes, ndowooza katutandikirewo omukozi wa BBS Telefina si BBS omukozi wa Baba TV bulijjo ayisamu Alien Skin eggaali leero we Gamubugumye ng'amusisinkanye. Omanyi bantu bangi nnyo bayogera kino ne bayogera kiri ne bayogera kino ne bayogera kiri naddala abakozi ba TV abatera okubeera nga bakomenting oba bakola analysis ku bayimbi abamu ne bayitira ne bayogera ne babatalina kubeera nga boogera. Ono ye Gamubugumye yasanze Alien Skin abaana bamuyisizaamu eggaali nabo ne bamugamba abeetondere ekyokubi ne bamukaka okubeera nga akunga abantu okugenda mu Nkwakyo Festival nga bwe byabadde byonna akatambi kankakuwe tukomewo ne Pheobe. Lwaki aganoonyeza kufa bala tebaliyo? Abalala tebaliyo, lwaki yali aganoonyeza kufa? Waayo ggwe. Lwaki obeereyo ng'otutabula? Soka wetondere kunga soka wetondere kukunga ne kunga na isoko mutondere nga tuvuddeyo ate omukozi wa TVS Urban TV bukedde okutwaliza wamu Vision Group ate neera nga TikTok fena nga tumanyi obulungi Pheobe. Yes, ndowooza ebibye biteredde bamutaddeko akaweta ka nkusibiddeawo proposal ring nga twakava mu proposal ya ata gye nabalazeeko waneno ku SMX Media we yafunye abasirikale ne bagenda ne beefuula bamukute n'ebisigadde ng'ebyo. Ono ye ate kake kabadde simple neera ebifaananyi yabituwadde waneno ku SMX Media ngenda kweyongera okubeera nga nkuwa ebintu ebirala n'obutambi obuddiringanya gwe kasito subscribing ajja beera musobola bulungi okubeera nga mukutuusaako. Bantu bangi basanyukiddeko Pheobe nti tumulabye ng'ajja mu limelight paka waneno watuusa. Abantu bangi ne bacriticizing ne bagamba relationship wogigirayo wooti mu lwatu awakako kabeera kawedde muntu bantu bangi nnyo abajjayo relationship zaabwe mu lwatu nanti abantu bangi batandika okubeera nga bagitunuulira ono n'ayogera kino ono n'ayogera kiri omusajja ali kino omusajja ali kiri Pheobe ali kino Pheobe ali kiri mu commenting omwo relationship nnyingi nnyo ezendinze up nga zisasika era abantu bangi ne bagamba singa atiisa omuntu we amusigazza naye nga yes ekintu kyawe kitambula mpola mpola eyo tomanya kyandibadde so much more better. Nawe no ku SMX Media tujasigala tukuwa updates kyonna okola subscribing ongende ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere.